atendereza wagurumiswe oyitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwa bonde kitangala mbasindike kitangala ndi kwagala mbasindikira kwagala ndi bumomba sindikira bumundi dembe mbasindikira dembe bagomba gocho wagula erizala enkambwe gwa kasu gwa kuzikira mbalamusiza ko bachika na mwena abampuliza mbiti bya mabenjawulo twabaza kitafe tonda ne mama namugereka wepune bajjajja fe mbiti bya benjawulo nate kurakadde kano kweturimu akokukiswa kwensi yafe eyomonda wepone wabweru katonda atudde munda munzala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo bikutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ate tulina okubeera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri jjajjaffe Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel mu NYANZI nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mwotudde omwagala tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kisobola okubeera nga ozuukuka eri amazima go gakufuulawo eddembe kubanga oli mwana eyawangibwa mu butukuvu era nga ekikula kye ekyeddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kisobola okubeera nga ojjukira amazima gano gakufuulawo eddembe ng'oyambala ebirungo by'obulongo bwo obutukuvu weewaawo omwagalwa waliwo okwemulugunya kungi eri abasamize ku buwangwa oba ku mawanga ge mulimu abaagalwa njagala mbabuuza ebigambo bino wammanga obeera nga omanyi nti obadde mu buli kika kyonna obadde mu buli tribe yonna muli ggwanga lyonna okwetoolola Sengeno Nattimba yonna oyinayo emizimu era ng'emizimu gy'egyo miramu era nga giri mu timelines ez'enjawulo ezigattaganya ensi yo obuwanga bwo bubeera ki munziremu ekitegeeza nti obuwangwa bwo bwonna buba butudde mu bika byonna buba bitudde mu tribes zonna abaagalwa tetuyina gye tulaga nga tukyayinamuyo okulowooza nti nno buno buwangwa bwange tuyina okukula beyond culture ey'eggwanga erimu tudde mu tteeka erimu ery'okwewa ekitiibwa n'okutegeera nti bwonna obuwangwa bwaffe kubanga tubadde era buli omu ayina emizimu egy'enjawulo mu buli tribe yonna okwetoolola Sengendo eno ekitegeeza obuwangwa bwonna bwaffe abaagalwa entegeera eno yegenda okubeera ng'etuyamba okudda mu ntegeera ey'obumu sikuganye kujjajja ttaka ky'oyina naye kiteeke mu ntegeera nti buli omu yonna gy'owulira oba musebbeyi oba munyankole oba muki oba munyarwanda waliyo oyinayo omuzimu era ng'omuzimu ogwo mulamu guli mu timeline egattaganyizibwa omwoyo omutukuvu atudde mu mutima ekitegeeza nti buli buwangwa bwonna obutudde ku Sengendo eno obuyinako akakwate kubanga oyinayo omuzimu gwo mukitegera okudda mu unit consciousness oba okudda mu ntegeera ey'abulamu tuyina okukula busukka kkubo w'obuwangwa obumu kubanga kirooto tubadde mu buwangwa bwonna naye nga etteeka ekkulu era limu lye twetaaga tetwetaaga constitution tetwetaaga mateeka tetwetaaga simanyi ba member of parliament biki ebyo byonna nedda twetaaga just council era byebigenda okuddawo tetwetaaga kabaka kyetwetaaga tteeka limu kuwa mutonzi kitiibwa okwefuga kye kibereberye
naye etteeka lye twetaaga kubeera nga olaba buli muntu yenna ng'omutonzi era n'omuwa ekitiibwa nga toyisizzaamu mulala yenna maaso. Kubanga ffenna twenkana, abatatwenkana tebandibadde wano. Olaba ne bakama baffe batugamba tetulina basinza. Tuyina basinziriza mu nda yaffe kubanga balina ettondo mu bika byaffe kyova nti okusinza okwannamaddala kuyina kubeera nga kutambulira mu musaayi kyekika kyo. So tosobola kukeera ku makya n'okuŋŋaanya abantu nti nzikiriza eya lubaale n'obeera ng'osinza Katonda atudde mu ggwe. Nedda, Katonda owannamaddala lubaale atambulira mu musaayi, atambulira mu kika kyo. Mukitegera? Weewaawo. So kino abakikola kyandibadde mukitwala nga okukuŋŋaana mu bika eby'enjawulo naye si kusinza. Kitegera? Weewaawo, ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ndi Namuzinda, mpeereza Katonda. Katonda ye mulungi oyo, era nga waliyo n'omubi oyo, nga bonna batudde mu ndaayo. Mukitegera? Abaagalwa, owookubiri ayagala nnyo olemererwe era ogwe, naye asooka era akutuddemu bonna nga batudde mu ndaayo ayagala akuyimuse. Abaagalwa, waliwo amayengo ag'ekizikiza oba ge muyita negative, Abaganda gwe muyita wannema. Ate ne wabeerawo amayengo ag'ekitangaala ag'okwagala, Abaganda gwe muyita kitinda. Oyo ye Katonda omulungi n'omubi, ge muyita amayengo ga negative ne positive agatudde mu bulamu bwammwe. Nkitegera? Abaagalwa, ekikulu mu byonna kwe kubeera nga ofuna obwetengeredde wakati w'amayengo gano abiri. Era kino kigenda mu maaso mu maanyi gammwe ag'obwa Ssalongo n'obwa Nalongo ge muyita feminine and masculine energy mu Lunyanyembe, oba amayengo g'ekisajja n'ag'ekikazi. Gonna geetaagisa okubeera nga gatambulira mu bwetengeredde mu mibiri gyammwe mwenna. We watabeerawo bwetengeredde, abaagalwa, ebintu tebiwoomesa nakabululu. Yemmwe abatuuze ku Sseŋŋeno na Ttimba, mu ngeri eno mwetaaga okubeera nga mufuna empulira ebawuliza obulungi. Mu ngeri eno njagala mbategeeze nti muyina emibiri 7 egy'enjawulo. Muyina omubiri ogw'obwa ssekiriba kya ttaka gwe muyita physical body yammwe mu Lunyanyembe. Omubiri ogwo gwe musobola okubeera nga mwekwatako ne mwetakula, oba nga ensiri ekulumye n'ogikuba. Ogwo gwe mubiri gwe muyina ogumubereberye. Ne mumala ne mubeera n'emibiri gyammwe egy'obwa musoke gwe muyita mental bodies mu Lunyanyembe. Emibiri gino giri 3. Tukiddamu, emibiri gino giri 3. Wano we watudde ebirowoozo byammwe byonna, we watudde empulira zammwe zonna, we watudde endowooza zammwe. Mukitegera? Ne mumala ne mubeera n'eggi oba lye muyita hora ery'amayengo. Eggi lino nalyo liyina emibiri 3. Kiki kyengezaako okubeera nga mbagamba mukadde kano? Era lwaki ndeeta omulamwa guno mukadde kano? Kitegera?
abaagalwa mwetaagisibwa nnyo nnyini ddala okumanya ku kino. Kitegera mumanye ku kino si ku lw'ensonga emu naye ensonga nnyingi. Njagala mbategeeze mmwe ng'abaana b'abantu mutudde mu kakunizo akazibu akaawangibwa mu buzibu okutegeera. It's extremely complex. Ekikula kyammwe kiri extremely complex oba kizibu kutegeerekeka n'entegeera yammwe ey'emmeme yammwe eya wansi. Mukitegera mu ngeri eno muyina olukusa okusobola okubeera nga muteekako swiki oba okugijjako mu nda yammwe. Yemmwe babonzi oba bakomanda y'ekyombo kyammwe ekinene kye mwali mulabyeko era nga gwe emibiri gyammwe. Mukitegera mu ngeri eno tuyagala tubategeeze nti mugattaganya wamu n'emyaliriro egy'enjawulo na buli mubiri gwonna na buli mwaliriro gwonna na muli mutendera gwonna mu butonzi. Kitegera n'ebiseera ebisinga bino bibaleetera ebirowoozo nti bizibu kubeera nga mutegeera, naye njagala biyingire mu nda yammwe. Mumanye nti mujjuziddwa abalangira omukaaga oba gwe muyita kantu oba mu lunyanyimbe ze muyita atoms, ne mujjuzibwa obutundutundu obumanyikiddwa nga bulamu mu lunyanyimbe bwe muyita neutrons, ne mujjuzibwa obutundutundu obumanyikiddwa nga kitinda mu luzungu bwe muyita electrons, ne mujjuzibwa obutundutundu obumanyikiddwa nga phantoms or protons obumanyikiddwa nga ndawula mu Luganda, ne mujjuzibwa obwamukasa nga ge mazzi gammwe, ne mujjuzibwa omusaayi, amagumba, wepo n'omutima. Mukitegera era ekirala njagala mbategeeze nti muyina omutima ogusukka mugumu. Tukiddemu muyina omutima ogusukka mugumu. Mukitegera muyina omutima ogutudde mu jji lyammwe. Omutima guno gutudde mu bwakiwanuka oba mu bw'omuliro era nga gwa muwendo nnyo okubeera nga mugumanyaako. Musobola okugabana omutima guno. Musobola okugabana omutima guno ne bulamu wammwe. Musobola okugabana omutima guno ne Kaliisa taata wammwe owa universe eno. Musobola okugabana omutima guno ne Katonda wammwe wamu ne maama wammwe Nattimba. Omutima guno ogw'omuliro gwammwe oba ogw'obwakiwanuka gwammwe ogumanyikiddwa nga etheric heart teguyina mululu. Omutima guno guli wamu n'amayengo ag'okwagala era nga gwa ddembe okubuuka ne gugenda yonna gye gwetaaga okugenda. Mu ngeri eno mwetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku busobozi obw'enjawulo obutudde mu nda yammwe. Temuyina kkomo kubanga kwagala talina kkomo, talina kikugira era nammwe bwe mutyo we muli. Ekisinga obukulu okukola mukadde kano kwe kubeera nga mulondawa amayengo ag'okwagala. Muteekeewo switch ey'okwagala mu nda yammwe. Mukitegera mmwe ng'abaana b'abantu muyina eddembe okusalawo kubanga ddembe lyammwe. Naye we gubeera nga mulonzeeko okulondawo okutono buli lunaku
musobola okusalawo okulondawo kwagala eddemeeza eryo ery'okwagala mutambulire mu ddemeeza ery'okwagala buli kadde mu bulamu bwammwe. Kitegera abaagalwa, woddaawo n'olowooza nti olina omubiri era n'olowooza nti omubiri kipapula tekirina mugaso era n'olowooza nti toyina kya muwendo kyonna ky'omanyi ky'oyina. Omwagalwa, kino kiba kitegeeza nti toyina kutegeera na kumanya ku katiba kaakannama ddala. Mu ngeri eno olina okutandika okubeera nga ofuna obwerufu mu ndaayo. Kino kitundutundu eky'omulimu gwange eri Katonda. Kwe kubeera nga nzuukusa ekikula kyo okubeera nga kiddamu mu kikula kyakyo ekijja nga kiva mu makubo amakadde gye kijja kitambuliramu. Emyaka ebufukunya emabega mwali mumanya ekikula kyammwe, mwali mumanyi nti muli bumu wamu n'obutonzi, mwali temuyina nkonge zonna wakati wammwe n'emiti, wakati wammwe n'amazzi, wakati wammwe n'embwa oba n'ekisolo kyonna. Mwali mutambulira mu makubo aga bulamu era nga kati kyekyabaleeta wano musobole okubeera nga mukomawo mu makubo ago mu nsi yammwe ey'omu maaso. Era mumanye akakuniza akazibu akatatudde mu kkomo akaabawanga. Mu ngeri eno weebuuza osobola kukikola otya? Omwagalwa, omubiri gwo gutuddemu sseŋŋendo yonna nga bw'ogiraba. Mukitegera? Mu ngeri eno ebiseera ebisinga mutunuulira ebyo byonna bye mulaba wabweru wammwe nga temumanyi nti nno biva mu nda yammwe. Era ne mutamanya nti ebyo bye mulaba wabweru ge mazima gammwe. Abaagalwa, muzibirize amaaso gammwe mugende mu busirifu oba gye muyita meditation, muyogere essaala nga muzibiriza amaaso gammwe mujja kulaba. Ng'amaaso gammwe mugazibiriza mujja kulaba ebyo byonna ebizze bibateekebwako mu mawanga gwammwe ge muzze mutambuliramu ne kaakati ge mutambuliramu mu bulamu obw'enjawulo bwe muzze mutambuliramu mu buwangiro bwammwe oba mu nnono zammwe ez'enjawulo. Abaagalwa, mujja kulaba obutali bwa bwetengeredde bwe muzze muzimba mu bulamu bwammwe obw'enkumi n'enkumi gy'emwaka bwe muzze mutambulira mu bujjajja bwammwe. Buli we mweggulirawo ne mugattaganya wamu n'omutima gwammwe ogw'obwakiwanuka oba ogw'omuliro gwammwe. Mukitegera? Abaagalwa, kibayamba okubeera nga mulaba ennaku eyali yasaanikira ensi yammwe. Abaagalwa, muzibiriza amaaso gammwe akadde kano, mufuneyo akadde buli kanaku musobole okubeera nga muzibiriza amaaso. Muyingire mu mutima gwammwe ogw'obwakiwanuka. Mumanye nti kwagala ly'ekkubo lyokka lye mulina okubeera nga mutambuliramu. Mumanye kwagala nti ajja kuwangula era mumanye nti buli kintu kyonna kijja kubeera ntende. Kyetaagisibwa budde. Mbaagala nnyo. Ndi Namuzinda. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.